Patu, zomene kirako kwa hiyo. And you have backed it there. Akubye badanga mbanange tebikwatagana ate mvuge emmotoka ati ulira Baddewo sawa 3 kitundu awo tuli mu kwingira omusawa y'okuna. Mbadde wano nalabyeko emmotoka ya Pastor Bunayiga badde bamukuba amasasi abagala kumuta. Naye ffe twasoka twayikangamu naye polisi ejja etukutte ekwagala tubabulira amazima amazima tubadde tugayina. Ati kuna ndi awo nawuliddako amasasi nga bali kukuba Pastor Bunayiga. Naye sigadekedde bulungi. Naye naleba abaana aba Boda nga bali awo nga bakirira awo nga bali wansi wali bali mu katoolatola. Naye sibadekedde. Zibaddewo nga nnyingi, abaddewo jaamu. Ebyo sibitegedde habwokuba polisi nemaze nentuta ningenda. Yura na Jowadi alakata sawa zabadde nga 3:49 wazigenda owera sawa nnyo ogw'ekiro. Omusumba Bujjingo abadde aviira waggulu eno kukola pulogulaamu ye ey'emisingi waggulu eno erungujja akozesa nnyo oluguudo luno. Abadde akkirira ng'omuseddekeza amutegedde wansi wano ka junction awo n'akuba amasasi amayitirivu agasusse mu 10. Manze n'adde ne mukwano gwange awo wansi tuwulira amasasi nga g'amaanyi ddala ne tudduka okujja okulaba ogubadde.
tugenda okutuukawo nga bagaba bakubye Bujjingo era mu kaseera ako tetwakitegedde nti Musumba Bujjingo yeyadde avuga n'emmotoka eyo twakitegedde luvannyuma nnyo nti Omusumba yatutte omuntu gwe bakubye abadde bodegaadi we gwe bakubye era mu kaseera twatulowooza Omusumba yakubirwa naye nga bakubye bodegaadi era ekyategeerekese luvannyuma nnyo kuba nti endabirwamu yabadde esseeko katono nnyo wansi ko katono naye mu kaseera ako Musumba n'agenda yabadde agagala tomera omuntu oyo awo ampuse yendene eri awo emmotoka nebuuka n'agikuba negwa ali mu luguudo kwe kulaba nga badduka ogenda paka Mulago oli gye yafiiridde y'omuseddeekezi yaddusakkirira eyo bawalakata naye nga yabadde tali ku pikipiki era yaddusa kwezaako okuba amasasi mu bbanga naye nga amasasi gaavuza agasukka mu 10 eso ekyabuyambye kuba nti yeyevuze kuba oli tageti ye yazze nga tageti ng'oli era ebiseera ebisinga yeevuga ate nekirala emmotoka eriko praise god emanyikiddwa teriko n'amapuleeti era oli olujja amanya nti oyo Bujjingo mbirowoozo bye era bakimanyi nti oyo Bujjingo okukakananga mu mbeera eyo mulimu omwa alugendeddemu bodegaadi we era essaawa zino ye kusinziira ku lipooti gyefunye nti Omusumba ye ali mu mbeera nnungi naye nga gino kidde eri twabadde awo natwaddewo n'emikwano gyaffe twaddewo ne kamiitingi kaffe awo essaawa ezo tusituka okujja okulaba ki ekibadde gaavuze amasasi agasukka mu 10 gabadde mangi gaavuze amasasi agasukka mu 10 kubanga n'omuntu gyo omukuddukano yagezezaako okuba amasasi mu bbanga kumbula bazaako okusembera mu sijja kubuulira byekuusa ku mundu kuba nze simanyi nnyo mundu nti oba ino kika kyo oba kika kyo wabula nti era gaadde gabwatuka nnyo kuba situmanyi oba zi AK47 sizimanyi naye nga gabadde gavuga nnyo amasasi ago nganza asabire wa Pastor Bujjingo kyenyinza okubagamba nti era abantu beyongera okugyewo Omusumba kalina amafuta mangi kubanga badde asinza Mukama bannaye yandibadde saa zino zembuyaga ezikaze engoye okulaba nga oli ajjira mu kaseera kadde amusuubiriramu n'atamusanga wate n'akubamu walala kitegeeza omusajja amafuta gakola oyo Katonda abakola weewuunya okuba nti mu nnaku z'omwezi 2 mwebadde agendedde ng'omwaka abadde agumazeeko naye ng'adde okutandika mu bagenda omusanyizaawo wabula kino nkiza eri gavumenti batwongeremu obukuumi toyinza kugamba nti abantu nga bayinza okubulawo kamera wano ate wabeerawo obumenyi bw'amateeka mungi basikirawo amasimu bayolerawo abantu baddiya bakuba abantu ennyondo wano eri eno bawalakata wano waliwo obumenyi bw'amateeka bungi nnyo kino ekyokutta ekyokuba